I was very surprised batuletedde omusajja omu ng'alina ebyapa 1,200 muntu omu mu palamenti mu lukiiko baleeze omusajja ng'alina ebyapa by'ettaka 1,200 land titles. Ate abantu bajja kukyukamu bakome ku kyakubamola bungozi ne bakukwata oli akukwata kubba ekigo. Honorable Lutamaguzi oli musajja obuvunanyi. Zino emboozi zammwe ze mujje musiriwaza abantu mbu simanyi twabajja mu bwavu twabajja wakati abantu balaba. Era sebo nze nabewuunyiza nnyo abantu b'ebusoga revolution bulijjo zitandikira wano okulengere wala kutandikira civilization ne kati mutusingira ddala fe abeewaffe wano bakuba bukubi mu ngalo ne babawa obumotoka obw'embwa ne babawa obutiibwatiibwa ng'oli simanyi abasirikale bamugulira obugombe-gombe obwo simanyi babawa obusente n'osanga omusajja omukulu ng'ali wali ali mu kulya naye nga yeefuula atali mu kulya. That's why olaba nti society yaffe ya Buganda era for the first time ngambye omukungu we n'aleema omwami ono ne mugasebo for the first time let me nange kanyimirireko ne government yammwe wano mu Buganda wosanga ku ssaawa 2 ng'abavubuka bali ku luddo banyenyendeku banyeenya bazanya zaala teri abagambako buno bwonna obubinja obwayogeranga bonna Museveni yabugulaagula dda bonna yabucompromising era nze wange tomala gajja nti simanyi ndi wakitiibwa muja mu bitiibwa by'omubikolaki kakati abantu b'e Busoga bwe batandika social political economic awakening ne mwegobako n'olukolodoli lw'abakulembeze abo abaafuuka bakyesirikidde abatuuka eri mbusimanyi baba bambaza bitisaati bya kyenvu mbusimanyi yambala kyenvu mu Museveni abe nasanyusa owekitiibwa Prime Musaferi Nabbanja mukwano gwange ng'agamba wano Museveni ajja kuwangula ng'era Buganda bw'alina okugiwangula. Who told you? Onewunyisiza omusajja omukulu omubaka wa Parliament era aweebwa ekitiibwa okuwagira okubuwinga abakulembeze bakulembeze baki abakulembeze beggwanga kakati kubanga naawe kennyini ekyo bw'onaagenda wadde bakuba olube kakati olube luli nakyo era lukkirizibwa tokyalimbalimba bakuwude 40 years ng'eggwanga lyonna mulitunze olunaku lwajjo nabadde mu kakiiko kanga shadow minister ak'ebyettaka I was very surprised batuletedde omusajja omu ng'alina ebyapa 1,200 muntu omu mu palamenti mu lukiiko baleeze omusajja ng'alina ebyapa by'ettaka 1,200 land titles just one person nga yazirina ne mbabuuza nti ate kati onaagira kinti be bali mu government so they own everything. Kakati bwe tubeera mu ggwanga nga bannansi mu baavuwazizza buli omu ali ku kisenge bali ku kiwalazima abamu tebakyasobola kulya mirundi 2 ne sikulu fees kati wakwewola neogerera ku simu bakubanjako kuli koloni mu banka waliyo looniyo mu kyalo waliyo looni ya sako everywhere loan nga the money lenders all speak the same language throughout the country kati ng'otandika kuleeta mboozi ezo mbunze nga prime minister tukwegayiridde ezo mutandiko zitwala mu byalo byammwe gye babazaala ate abantu bajja kukyukamu bakome ku kyakubamola bungozi ne bakukwata oli akukwata kubba ekigo. Ggwanga Uganda ampuliriza mu mawulire ge tulina essaawa eno oba oli awo nga tonnaba kubeera ng'ogategeera kati soko kakkanenze eke master nkomyewo emabega w'omuzindalo ampuliriza kulya nakomba sowani ebyapa 1,200 omuntu omunga yabiina mu ggwanga Uganda nga n'omuntu alina akaapa akatono akamu akali ku poti 5 ku 10 bangi basengulwa kikuba embooko neekubwa embooko neevuga nga bagoba bugobwa ku butaka obwo bwe balina omuntu omu alina ebyapa 1,200 ampuliriza ggwanga Uganda 2026 gwe twolekedde nga ssemateeka minisita wa ssemateeka ne Sigeddamuzi amaze okukakasa nti akalulu tekagenda kujjako Museveni oba oyagala oba tuyagala Museveni agenda kwenonyeza gwagenda okuteeka mu ntebe agenda omusikira oba oli awo mutabani we oba oli awo omuntu omulala yenna anaazinira ku ntolize nga bannayuganda tuli awo tutunula kakati nno Honorable Derrick Nyeko ono nga badde atukiikirira Makindye East ebigambo birungi si birungi ebigambo birungi si birungi byayonoonese dda ampuliriza wabula nga sinabakwera nga nkutuusaayo ewa Honorable Derrick Nyeko kansooke nkuzeeyo katono nnyo ku bigambo by'omusajja ono bye tubaddemu wali ku live yaffe ababaddeko Honorable oba President wa DP Norbert Mao ono nga minisita wa ssemateeka ne Siga Eddamuzi tutunulire ebigambo bye kimu ku kimu na kiki bitegeeza okugamba nti akalulu
tekagenda kujjako Museveni mumala biseera okulonda ng'agamba bannansi nti ffe tulina eyo gye tutuula ne Museveni bampuuga bajema ba FDC ne tuteesa ku nteeseganya ani agenda okuddako era mu nteeseganya zaffe Kyagulanyi tabaamu bino abyogedde Minisita Ssemateeka kansooke mbikutwale mu kukomya obutereevu nnyo ewa Honorable Derrick Nyeko ampuliriza ebigambo bikutte wansi ne waggulu ebigambo bimwonoonekedde yagamba abivuddemu bwe yavaawo nti ate enkomyewo onaakoleraani video soko jimpere like video soko jimpere ekigalo nkwegaidde video soko jimpere like jimpere ekigalo tusimbule omulundi gumu Nobati Mao avudde n'akawaŋŋamula Mao eddoboozi lino erya Minisita Mao lyengenda okuzannyira bugenza okukyonna ku lwaleero nga litrendinga okkamala balisheyalinze Nobati Mao ekimu ku bimanyiddwa ku Nobati Mao bw'otalya ebigambo bye bw'ayogera abaayogedde y'omu ku bannabyabufuzi mu Uganda muno Nobati Mao nga ye okwogera ekintu oba kigenda kuko saani tafaayo akyogedde alina ebibiina byayogedde byagambye nti bikolagana bulungi nnyo n'ekibiina ekiri mu buyinza era nga bali mu bracket yemu Mao wenjagala okuwa kaakati nga tunaba kweyongerayo. In Uganda there are now two political blocks. Okusinziira ku Mao agamba nti mu Uganda akaseera kano tulina political blocks bbiri Mao. There is one block has NRM. Waliwo block esooka kati katugambe nti bwe bibiina bya bufuzi tulina groups za mirundi ebiri. Group esooka erimu bano okusinziira ku Mao Has DP. Agambye nti esooka erimu NRM. Has NRM. Has DP. Mulimu ne DP mu group esooka kati ye akoze grouping naga nti group esooka mulimu NRM mulimu DP. That group has UPC. Group eno erimu n'ekibiina kya UPC okusinziira ku Mao. That group has FDC. Group eno erimu FDC abadde ategeeza ye Najja Nankumbi. That group has DF. Era group eno erimu n'ekibiina kya DF. DF temwerabira kyekibiina ekikulemberwa era yakulira oluvuganya gavumenti mu palamenti y'eggwanga gwe bayita Matasi Mpuuga Nsamba. Yeyo group eweddeyo kampulira oba waliwo abalala bayogeddeko wano tuyinza okulekayo abantu ate nga mu group mwe bali. You can call it a group of 5. Yes, nagamba nti it is a group of 5. I am the one telling you. Waliyo ne Jema naye agyogeddeko. That is a big block and it is the biggest block. Group emugiwulidde NRM nti bali mu group yemu NRM, DP, UPC, FDC, DF eyampuuga ne Jema. President Museveni, you'll have Nobati Mao, you'll have Mpuuga seated there, you'll have Nandala Mafabi, you'll have Jimmy Akena, probably you'll have Bidandi Sali's group, it will probably have Asumani Basali. Era takomyawo kwogera bwogezi ku groups zino oba ku bibiina n'ayogera n'ababikulembera Mwami Museveni NRM, n'ayogera Jimmy Akena UPC, n'ayogera Nandala wa FDC, n'ayogera Mpuuga wa kibiina ampuliriza ekya DF abakulembeze baakyo n'agamba eyo group emu. Also have MK and his group. Tulinamu ne MK ne group ye. Forget about the Bubadi. In the Bubadi people talk on TV, but now me I'm telling you that that's a group of 5. N'agamba nti muva mu Bubadi abantu mubalaba ku TV nga boogera birala tuli mu opposition ali tetukolagana NRM nze mbabuulidde buli gw'owulidde mu group eyo mwali. Now the other group that does not believe in cooperation. Kakati agamba nti eyo group mugitegedde esooka mubawulidde bayogedde kati waliwo group etakkiririza mu byakuteesa endala. We call them regime change fundamentalists. Agamba nti bano tubayita ba regime change fundamentalist abagamba nti agende mu mbeera yonna agende. We call them the
agende group bagamba ni agende. That group is very poisonous. Agamba nti group eyo ya busagwa nnyo. Eyo group egamba nti agende ya busagwa. And there's need to remove the poison from their politics. Era akaseera katuuse nga keetaagisa tubajje obutwa obuli mu byobufuzi byabwe babusagwa babagamba nti agende. Because the poison in their politics means they cannot be trusted with power. Era kitegeeza nti obutwa bwe bayina mu byobufuzi byabwe tebasobola kwesigibwa na buyinza. Power is not for everyone. Era balina okukimanya nti obuyinza si bwa buli muntu. Bigambo bya Mao byenkuvuunulira. That's why I said the transition will not be based on elections. Era kyobola bulijjo mbagamba nti okukyusa obukulembeze tekigenda kubeerawo nga tuyita mu kalulu. These things are already happening. Okukyusa obuyinza kyatandika dda era kigenda mu maaso lwakuba temukiraba. In the rooms which matter. Waliyo ebisenge agambye nti in the rooms which matter. Ayogedde akagambo wano waliwo point. Kino Mao kyayogedde waliwo point agambye nti temulowooza nti kulonda kujja kukola ki? Okukyusa obukulembeze process eyo yatandika dda mu bisenge ebimatalinga in the rooms which matter. Mu bisenge si muki. And those rooms are not your TV studios. Era rooms ezo gye tutuula oba awatuulibwa okulaba nti obuyinza bukyuka si bye bino bimulaba ku TV nti ng'ogenda kulaba omuntu ng'ayogera. Those TV studios are just like loudspeakers. The loudspeaker does not speak itself. It is the microphone which matters. The elections are going to be peaceful. Era agamba nti akalulu kano kagenda kubeera ka mirembe nnyo ke tugendamu. There will be no processions. Teri bya kutambula simanya mukoze eki. There will be no people. There will be no gaali. Tewagenda kubeerawo bya gaali mu kalulu ke tugendamu. You will announce where your rally is and you drive there straight. If the people are there, they will listen. Ogenda kulangirira, ogenda kubeerawo nti odi Kampala, genda straight mu kifo ekyo. And then they go home. Yogerako eri abantu bamale bagende ewaabwe. Then on election day, people will. Abantu bajja kujja balonda oluvannyuma. Teri bya gaali, teri bya kuba procession kutambula simanya okoze eki. This is going to be the quietest election you have ever seen. Akalu kano ke tugendamu kagenda kuba kasirifu nnyo okusinga ku mwali mulabye. In the world. It is going to be so quiet. Akalu kagenda kubeera kasirifu abantu bagenda kulonda baddeeka. And those who don't want it to be quiet will be made quiet. Era buli muntu yenna atayagala kalulu kabeere quiet nga weetegese ntogenda kwagala kabeere quiet bajja kukaka. Kakati tulinze ebibiina Nobert Mao byayogeddeko nti biri mu gurupu eno bigenda kuba obuulyawo byogera ki naye ng'okusinza ku Nobert Mao agambye nti byebyo group of 5 abyogeddeko. Ekisinze okwewunyisa ky'ekibiina kya Honorable Matasi Mpuuga Nsamba ekya DF. Mao agambye nti abo bannaffe nabo abo nabo bannaffe. Kakati tutegedde nti ng'oggyeko ebigambo bya Mao olunaku olwaleero President Museveni kakati nno ampuliriza kigambo ku kigambo. Ebigambo biwulidde tulina okwesiba bbiri. Wano waliwo okulya n'okkomba essowaani gwatambula naffe ategera ebyensi yo nga bwe bitambula ali ewala naawe ali okumpi. Bino byonna nga bigenda mu maaso nga sinna kutwala mu kabi oba mu nsasagge egudde ku Honorable Derrick Nyeko. Ono yagamba mbivuddemu ate dakikemu nagamba nkomyewo. Kaakati nno nsooka kujjukiza ekibadde ku kitebe President alagidde n'agamba ye abantu bonna abamukule abamutambula naye oba abamuwagira oba bannankyukakyuka bonna ne bwe banaabawamba ne babamalawo n'asigala yekka. Waakiri ajja kukozesa bodaboda okwetolola Uganda eno agende ng'abonyisa enjiri. Ffenna ne bwe tunaabivaamu ne bwe tunaakoowa ntugaa tukitadde agenda kusigala yekka. Kansoke nkutwaleko owa President ku speech ejabadde olunaku olwaleero kati nkutwale butereevu ewa Honorable Derrick Nyeko. Naye video nkusaba sooka ogiwa like bambi. Nga namba n'okusukka
nga ndowooza ebirowoozo biwanvu nnyo, nga nsaba essaala mpanvu nnyo, nga nfumiitiriza, nga ndowooza okulonda ki kwe tugendamu. Ffenna tumanyi okulonda okubeerawo nga Nakyemalira yali mu buyinza. Mu kulonda okuwedde baatemula bannaffe bangi nnyo, ba Franka Ssenteza n'abalala babatemulira mu maaso. Bannaffe bangi nnyo baabuzibwawo tetuddangamu balabako. Bangi baatiisibwatiisibwa, bangi basobezebwako, abalala bakyali mu makomera. Bino byonna byakolebwa tusobole okupowa, naye twagaana okupowa era tetugenda kupowa. Gye buvuddeko navaayo ne neesowolayo, njagala obbeebaza mwenna abanzikiririza mu bisuubizo bye nali mpadde National Unity Platform, era njagala okwebaza ekibiina kyaffe ekya National Unity Platform olw'obwesige. Bassebo ne bannyabo, yinze kennyini gwe mulaba agenda otwala Museveni akaasa. Era nga njagala okubategeeza nti kati tewakyawera na wiiki naku ntono nnyo okugenda okunominatinga nga presidential candidate. Naye nga tetunagenda eyo, njagala twala obudde okumanya era okwetegekera kulonda ki ddala kwe tugendamu. Kuno si kwe kulonda okwa bulijjo. Omuntu yenna alina abadde n'okubuusabuusa okulonda ki kwe tugendamu. Okwogera kwa Minisita Museveni gwe bayita Robert Mao mwakulabye, era okwogera okwo kukumala okumanya buli kimu kye batulowoozaako na kye bapulaninga. Eky'omukisa omulungi titumaze ebbanga nga tubagamba nti abatunyigiriza si bamaanyi nnyo, n'ekisinga obba w'amaanyi n'enkizo kuba nti batuliira munda, kuba nti balina bannaffe oba betulowooza oba betwali tulowooza nti bannaffe abajja nga bambadde nga ffe, nga boogera nga ffe, ne batwerindikamu naye nga bakolera mulabe. Ne Katonda wabeeredde nti teyeebaka, Emmanuel Bwanika yagenze neyambala Robert Mao nemwogeza amazima amakusike, n'atutegeeza era n'ategeeza eggwanga nti mu gurupu yaabwe balimu ebibiina 5 n'ekitundu. Era yategeezezza nti ye ne Mwai Museveni ne banne beyamenye bemumanyi obulungi oba bemujja ogenda mu maaso nga mumanya, be bali ku ludda olwagala okuumira Uganda mu mbeera gyerimu. Kyayogedde kittaanya nti Uganda erimu ebiwayi 2, ekyabanyigiriza n'ekyabanyigirizibwa. Kya mukisa mulungi nnyo kyabanyigiriza yabatulaze. Bassebo ne bannyabo mubamanye beebo, era bwe babatuukako mubayise ng'abanyigiriza abantu bwe bayisibwa. Njagala okusinziira wano okutegeeza Mwai Museveni ne banne nti tetubatya, ekisooka. Ekyokubiri, bannayuganda baggulawo dda amaaso, temukyasobola babuzaabuza. Ekyokusatu, tugenda bawangula. Ate nga kyekisingira ddala obukulu, tetuli baddu bammwe, tetugenda kubeera baddu bammwe, tetulibeera baddu bammwe. Yes, kimaze ebbanga ddene nga Deputy President waffe bw'akyogeddeko, n'ekyamukisa mulungi tebamaze ne beereka. Bangi be twawanga ekitiibwa, bangi be twakkiririzangamu, naye mwatusala basajja mmwe, mwatusala magenda n'amadda. N'ekyamukisa mulungi nnyo nti akaseera ak'okubikka abantu akatambaala ku maaso kaggwawo. Kyamukisa mulungi nnyo nti Katonda yasitula abo abaali batasuubirwa. Kyamukisa mulungi nnyo nti buli munnayuganda yenna alina kati amaaso gaggulawo, tokyasobola mulimbalimba na ttaayi oba na gaalubindi, tokyasobola. Ate kuno si kulumbagana bambadde gaalubindi n'amataayi, naye nga kyeyogedde era kyekyo. Twalabye Mwami Robert Mao ng'agamba kuno okulonda kugenda kuba kwakasirise, era ng'agamba ffe aboogera agenda tusirisa. Njagala mutegeeza nti ffe abamu okusirika mpozi nga tuli mu ntaana, ate nga buli omu ajja agendayo.
nammwe abalowooza nti mwe bakatonda. Kyanaku nnyo okulaba nti abantu abayogeranga ebyensa kati ate beekendezezza. Omuntu eyali nga ye pulezidenti wa ekibiina ekyeyita Democratic Party kati agamba democracy talina kifo mu Uganda, era alina n'obuvumu obugamba nti ebiseera bya Uganda eby'omu maaso tebigenda kusalibwawo kulonda, n'olw'ensonga eyo tebigenda kusalibwawo bannayuganda. Oyo mumugambe tujja bikolwa. Basebo ne bannyabo, njagala okuwa obubaka buno eri bannayuganda bannaffe mwenna nti muli ku lwammwe, tuli ku lwaffe. Ekyomukisa omulungi tuli bangi, ekyomukisa omulungi tusobola okubikyusa byonna. Basebo ne bannyabo, musobola okukyusa ensi yammwe, tusobola okukyusa ensi yaffe. Museveni okulaba ng'akola bino ebintu byonna, ng'akwata sente z'amalwaliro n'azigulamu bannabyabufuzi, n'azigulamu abaana b'omu ghetto, kitegeeza nti ayidde abulako majaani. Buli we mulaba nga batulwanyisa nnyo mumanye nti tukuta abatuufu. Bwe mulaba basiba mumanya nti banoonyamu abatuufu. Kireme bamala mu maanyi nti bakute Waiswa Mufumbiro bamusibye, nti bakute Kaija bamusibye, tenkya banoonye Nyanzi, luli banoonye Nubia, ne lulala banoonye Lubongoya. Muli baddembo tusiba ffenna, naye makomera gammwe temusobola nasiba abantu 20,000, tuli 4,900,000. Tebasobola tumalira mu makomera. So nga tugenda mu kulonda kuno, basebo ne bannyabo, njagala mubeere ready, musibe engatto zinywere. Njagala bategeeza nti ffe tusimbudde. Nsinzira wano bategeeza titugenda kunominatinga ku Lwakubiri nga 23. Era oluvaayo nga Museveni bw'alina laale Kololo, naffe tulina laale Katwe. Bwe tuva e Katwe tugenda Nateete. Bannayuganda mwenna musobola kino kikola. Buno buyinza bwammwe, guno mukisa gwammwe, buli kye mugenda okukola okutandika ne ku Lwokubiri kigenda kubeera mu mateeka. Saagala mutiisibwe. Eno embeera temulinda Kyagulanyi yekka gye bateekerawo, nammwe musobola okutandikira yonna gye mutandikidde. Bwe yeetegese okubeera sireevu, tetuli mikwano gyo. Bwe yeetegese okubeera sireevu, tetuli naawe, genda ewaka. Oyo akyekkomera, bino biveemu, bino bya ddala, ffe tugenda mu bya ddala. Nze ng'omuntu nkimanyi, era twafunye information tibeetegese okukwata buli muntu yenna neetoolodde, ne bwe naaba nyina kulinnya booda njaggirinnya mazima ganalunkumu. Temugenda tisatisa, temugenda kutusayira ensinga. Mwenna bannayuganda mbabuuliranga pulezidenti gwe mwalondera gwe mugenda okuddamu okulonda. Obuyinza mwabumpa nange mbubawadde, buli omu alina obuyinza. Bano abantu babunyinako obuyinza tebabatiisatiisa, temutiisibwatiisibwa. Ne bano bapolitician be baguze tebalina gwe boogerera, mweyogerera. Tebalina gwe bakiikirira, mwekiikirira. So temutya. Sibasuubiza nti bigenda kuba birungi byerere, no. Kuno okulonda kugenda kuba kwa ntuuyo, kugenda kuba kwa maziga. Kiri eri ggwe okusalawo amaziga oba entuuyo, kuba byonna bitungununa newankubadde bijja kuwa ebintu byanjawo. Mu kulonda kuno mugenda kubaamu obulumi, mugenda kubaamu okusibwa mu makomera, mugenda kubaamu tiyagazi, mujja kubaamu otukuba kibooko. Naye mbakakasa oluvannyuma lwa byonna tugenda kuwangula. Bagenda kola effujjo, bagenda tutulugunya, naye ku nkomerero tugenda kuwangula. Mbakakasa ku nkomerero tugenda kuwangula, era bwe tuba tetunawangula mumanye nti si enkomerero. Naye nga gye binaggwera tujja kubeera bawanguzi. Bwe tuba tetunaba bawanguzi mumanya tebinakola ki? Temulina kye mugenda kufiirwa n'ekimu baganda bange okugjako emigwa n'enjegere gye babasibye. Temulina
temufiirwa ababanyigiriza balina ssente zammwe balina obugagga bwammwe balina eddembe lyammwe okusingira ddala balina ebiseera byammwe eby'omu maaso tugende tulwane twenunule bwe tuteenunula tewalibaawo omuntu yenna gwe tugenda kwekwasa tetwelwanako tukole buli kye tusobola baganda bange bwati wali gwogenda kunnyonnyola twagezaako ne tulemwa kuno kuwangula oba kuwangula ekyomukisa omulungi amateeka gali kusaidi yaffe ekyomukisa omulungi abantu bali kusaidi yaffe ekyomukisa omulungi obuntu bulamu buli kusaidi yaffe ekyomukisa omulungi Katonda ali kusaidi yaffe n'olw'ensonga eyo tugende basebo ne bannyabo tunominatinga ku Lwakubiri nga 23 bwe tuva ku nomination tujja kwogerako eri abantu ekatwe ku kisaawe nga Museveni bajja okwogera n'abawagizi be Kololo. Kati buterevu katukirye mu nsonga za Honorable Derrick Nyeko mukwano gwange mpuliriza ebigambo byandibanga birungi si birungi era ng'omubaka ono byamuddugalidde dda byamunonekedde ye kyabadde tasuubira oba oliawo nga guno yagufuula muzannyo kumbe ffe tetuli mu byakusaaga tetuli mu byakuzannya muganda nkakeeto ebintu bya ddala kaakati nno kankutwale buterevu wa Honorable Derrick Nyeko owulire ebigambo bino mukwano gwange mpuliriza abasajja balemeddeko batandise okujja ne bwino tugobye bumale ku nsonga za Derrick Nyeko ze gwempita hypocrite ate Derrick Nyeko wajjeyo true definition ya African politicians nti bwe batyo bwe baba mu kwefuula. Derrick Nyeko lwaki yavuddeyo ne yeefuula? Derrick Nyeko yali akimanyi nti Mosh agenda kumuvuganya mu kifo ekyo ng'alaba Mosh ayina byayinza okuba byakoledde abantu b'e Makindye East. N'akimanya nti Mosh bwe tugenda mu kamyufu mu vetting mu kamyufu KNUP ajja kumpangula n'atya. Bw'atya ekyo n'agaana okuddayo kwesuula mu jjulume. Bwe yageze Mosh amaze okwewandiisa ku bwa Lord Councillor mu kifo ky'abaddemu addeyo ku KCCA ne yeefukulula. Bw'amala okwefukulula n'awandiika ekiwandiiko ku social media platforms ze. Teyavaayo wadde nga wayisa olunaku wadde essaawa wadde eki ne yeegaana nti akawunti zange zihakingiddwa. Yasirika n'asigala n'ekyo. Abakulembeze mu kibiina kyaffe okuli Secretary General agenda okuba MP wa Kampala Central Lubongoya n'amukubira essimu. Bwe bamukubira essimu yagaana ogikwata. Yamukubira ndowooza essimu ezitali emu bbiri. Leader of opposition mu Parliament Joel Osennyonyi n'amukubira essimu ng'ekiwandiiko kimaze okujja ku mitimbagano n'agaana ozikwata. Nyeko oyina omubaka omu wa Parliament eyakubira essimu n'akubuuza mu banja ennyo ababaka abakkubira nina omu gwe nali naye gwe sijja kwogera sijja ku reviewinga sources zange nakubira nga ndi naye. Wamugamba ebigambo bingi naye nja kwogerako kimu. Wamugamba obwemupisi gwe mulimu gwokka mbivuddemu ngenze n'akubuuza nsonga ki weeno weeri tewali specific. N'ogamba nze bintamye n'okuntama sijja bibeeramu ebintu byammwe wabiyita na bintu byammwe. Bwe wamugamba ku ssimu bw'ovaawo ne wayita ennaku bbiri ky'ataamanya Derrick Nyeko nti akakiiko k'ebyokulonda bwe ka extendinga ennaku ne nuupu ya extendinga nebeera ng'abantu bakyali open okwewandiisa. Era mu kaseera Derrick Nyeko we walangiririra nti ovudde mu race akakiiko k'ebyokulonda aka EMC akaffe kaali nako kamaze okwongerayo
nga kopeninze abakyayagala okuvuganya ku kifo ekyo olw'okuba wali okimanyi nti Moshi tadda n'omanya nti teri ajja kujja ng'ekigendererwa kyo according to my other sources mbu oyina mission eyali ayagala tutwazaako ekifo ekyo bwe walaba Moshi avuddewo mission yammwe negguka ne mugamba nti abaliwo bayinza obutawangula ba NRM kuba mujjukire Moshi yali kansala w'abavubuka ku division ku kadi ya NRM era amawulire agamu kugafuluma genkyanoonyereza sinnagakakasa galaga nti obadde ng'okukutana aba NRM mu Makindye mu nkukutu naye eyo sijja gendayo kuba sigayinaako nnyo bukakafu kati gundi Nyeko bw'akimanya nti gundi avudde mu race agenze azeeyo kuba kansala ekifo kino syndicate we bagenda kitwala ku NUP President Kyagulanyi asobole okuba mu ntebe nga talina mubaka Makindye East naye njagala okutegeeza Nyeko tewawangula kifo ekyo nti wali w'amaanyi tewawangula kifo kya Makindye East nti wali omanyikiddwa tewawangula kifo kya Makindye East nti wayina ssente Ibrahim Kasozi yayina ssente zonna Ibrahim Kasozi yakuba laale zonna tewazikuba Ibrahim Kasozi amanyikiddwa mu Makindye East okusinga naye it was because NUP ticket gye waliko okukakasa ekyo gezojja independent era nja kuwulira ennaku y'amaanyi EMC yaffe bw'eneeveetinga Nyeko n'emuwa tiketi ya Nuupu okudde Makindye East and I have hope nina essuubi nti ogenda kujja independent bwe batakuwa ticket according to the mission you have naye olw'okuba NUP munansonyiwa ndi mu kiyego olw'okuba nti NUP eyina ba dangerous substitute bwe wakola olukwe lw'okusuulawo ekifo mu bwangu obw'ekitalo NUP yavaayo nereeta dangerous substitute era neewuunya nnyo abavuganya ku ntebe ey'abalala bwe baatya Mulyanyama bwe baatuuza olukiiko nga nabo tebakimanyi nti akakiiko ka EMC kaali kaggulawo okuvaako aka Mwami Museveni lwe kaayongezaayo n'akaffe ne kagamba tujja kukola nga bali bwe bakoze mu buufu obwo Mulyanyama mwe yeewandiisiza n'asaba so NUP olw'okuba erina ba dangerous substitute n'egamba Mulyanyama olowooza ki Mulyanyama n'agamba nina interest kuba abadde chairman wa Gombolola ye Makindye division abadde atwala East ne West yonna akozeeyo emirimu emirungi gy'akoze mu West agikoze ne mu East okumanyika mu East ne mu West byonna bye bimu amanyikiddwa Mulyanyama toyinawo omubuuza so tugamba ki nti Mwami Nyeko n'abakufaanana fe abamu tuli mu politics nze nina obusobozi obuwangula ekifo naye olw'okuba ambition yange ngamba calling yange tuyina kufuna president nga waffe wadde nga n'ababaka tubeetaaga n'abalala naye nze ngamba abaagala ekyo musooke mukole kiruwa ekyo ffe tetuli mu drama gw'olimu ffe tetuli mu diiru z'olimu we are not dealers era bakama baffe mu NUP mutuyambe okulaga nti ekibiina kyaffe si kyaba kazanyirizi Nyeko tasaana kukombya neewuunya n'okwewuunya lwaki mwamukkiriza okuyingira okujja okuveetingibwa mu kakiiko ku kitebe asobola okujja kuba teyalangirira nti avudde mu NUP naye yava ku kifo EMC lwaki mwamukkiriza ekifo kya Makindye East kirimu abavuganya ku tiketi ya NUP balinga kati ndowooza bana muveetinga abo muve ku Nyeko. Nyeko is not ours. Yatuta ye yajja afune ssente ze kati yazze mu ddiiru. Yennyini tavangayo kwegaana biwandiiko bye yawandiika ku mikutu gye ng'asiibula abantu ba Makindye East n'agamba nti wakati mu Bulumi
nkimanyi kijja baluma naye ngenze ani yakukaka mukomye okuzanyira kubula abantu basibiddwa mu bino ebintu mu bye mulimu bino tetuli mu muzannyo sikazannyo ka byabufuzi NUP erimu tetuli mu muzannyo mwami nnyeko lailo laikane envelope va ku bantu va ku kibiina ekifo ekyo Mungu yakusasira n'okifuna olw'NUP mbabuulira era singa Ibrahim Kasozi yakkiriza okujja mu NUP eyo tiketi yali agimaze kuba ine ebisaanyizo byonna oyo omusajja Ibrahim Kasozi yawagira president Kyagulanyi n'amugamba nkwegayiridde jangu mu kibiina tukuwe tiketi yaawo Kasozi yagaana so n'oyite omukisa gwo ne guyitiraawo teri yali akumanyi wayitanga ne mmakindi nga bakakulonda omwaka gumu nga babagamba yoyo nnyeko nga teri amumanyi mukomye okuzanyira ku bulamu bw'abantu bayedi mutwe baliruzira bakirewo kivumbi ba smart ba Bobby Young Bobby Giant bawaiswa mufumbiro basasula mu mwendo gwammwe kuzanyira mu byabufuzi please bamubuuza kyokoze mu makindi east munakwata video ya president nga bamuwambira ku kisaawe Entebbe ekyo kye wakola kyokka kyoyina okwogera nyeko tuveeko sigala bwoba oyagala ngo we okyeyita NUP sigalayo naye vet EMC mutuyambe abantu nga nnyeko mutuwulirizeeko olunaku lwajjo ono Nyeko Deriki wammwe yavuddeyo n'avetinga ku kadi ya NUP nkujjukiza gye yasuulawo nnaku ezo emabega n'agamba tagenda kujja kwesimbawo nga ku nsonga kwe yasimba manyo yatugamba mbu simayambu sisters man of no corruption ne tubiwuliriza ne tuzega iya abalakaki olwaddeko n'apostinga ku posti gye yajja mekikanga 3 ng'agamba mbu bamusa milioni 15 NUP okumuwa kadi negamba yiyi mu kutandika bakusaba mmeka lisiti yali yagiku wakati mukujjukiza ono amanyi procedures tuyitamu okola muvunge eyo zona bakama bafete yabategeeza nako yajja buziku media najja nakako twasamira mpuliriza bulungi nkimanyi tonzijukiza nange nesimbyewo nenze siri politician na mu revolution sigala laba bichamu nsirike bayiza mu wakala tenga omugayo bajimuanga mukimanyi nti number 1 muchamu period yavayo wano natugamba milioni 15 nenga mukutandika bamuwa kadi kubwerere akomewo wakati mu butategeza konti banaye nkomewo kulensonga gundi yateredde kati nkomewo mulesi agatumanyira okiyise kigo ntofuma oyagala nokoma oyagalira Derek nyongera okutegeeza lwasula wekifo meya mulenya yakyusa navaje yali nadda we wali otegera bulungi wendozo kati ba opponent abaliwo banafunja basola nga ze independent gwo musajja totumanyira era mulenya masimanyi balaba sigaddeo siri mu mukubira campaign babanga yaliwo gutugenda wakadi otegera bulungi simanya ngambu babana bakota account baba waji Hawkins gwo musajja tetuli basiru wono wa posting no gawe bakusamyo 15 akasante bakakendeza ko chichi era bakusama kutandika gwe wakati mbajukiza ono Nyeko Deriki for the last 5 years bamubuza okoze kina tugamba nze yakwata video ya president nga bamunyenga bamukwata chachache yazako mboza ono we yabadde amaji ne basale zempuirambu ze yatuwadde just of recent nga bagenda mu karumo tumanyira namwate mbadde muno political party yabana Uganda ekalinga ideology yabana Uganda mukwenunula sibye biri ebyadambo DP mu musai ebyo nadda it is a tool that we are using to remove the dictator temutu siri waira kumwe basajja mmwe anyway kati gwa bitegedde gamati honorable Asadaman Makere balamusiza kubanja bana basabo mwenna buli omu yosinze okula akatatu kano kikana kusanga nako z'omwezi olwaleero ziringa bwe ziri nga bwoziraba ku ssimu yo nzize nga siri mutebenkevu bulungi ng'ekindese kipayopayo n'ensonga ze njagala okwogerako osanga abakulembeze banaaziwulira oba osanga abantu bekikwatako banaaziwulira kubanga nze ngwanze omuntu ali mu struggle eno nga nkola ku media kuno okulwanirira ekibiina n'okulwanira omukulembeze wange nfuna okwemulugunya kungi nnyo okuva mu nsonda ez'enjawulo mu nsi yonna si mu Uganda mukka ng'abantu bangi beemulugunya ku bintu ebitatambula bulungi mu kibiina kyaffe kya national platform okuva ku grassroot okutuukira ddala waggulu ku secretariat nga lwe bitatambula bulungi nze nganze ng'omuntu njera bbaga obugamba kabuno mbutegeere tumaze ebbanga no ku media
nga twogera ensonga naye ng'ensonga ezimu tezikolwako tezitunulwamu abantu ssekinnoomu ku ground gye siri baleeta okwemulugunya kwabwe ensonga ne zitatunulwamu ekiseera kigenda tuuka ng'abantu batandise okujja mu kibiina kyaffe obwesige olw'ebintu ebitatunulwamu ekibiina ky'ebyobufuzi kiringa bizinensi kiringa ng'omulimu omulala gwonna weetaaga bakasitoma weetaaga abaguzi weetaaga bakunoonyeza akatale naye bw'otafaayo ku factors ezo kitegeeza nti eriyo bw'ogenda okulekayo nga beemulugunya ku saavisi z'oweereza naffe bwe tubwekiri nziza okukola vidiyo eno abamu ojja giyintapulitinga bulala abamu bajja gitegeera naye nga n'okumulugunya kwange ekibiina kye tulwaniridde ebbanga lino tetwagala kifuuke ekibiina eky'abantu abasekamu obusesi oba abantu abali mu buzannyo olwaki tuzze twogera ensonga emu 2 3 4 5 6 zonna ntuzogera naye nga aliwo ebintu bitakyukamu zeeziriwa kati kantandikire kweno tuzze twemulugunya ku bantu abali mu kibiina bakomredi abamu nti bakola ne state nga n'obujulizi bw'oluntu buteekawo nga n'abakulembezaamu obujulizi mbula nti bwe muli ne tubwogerako buli kimu tukiteeka ku mmeeza mwate ne mutulaga ku social media nti ate mukyatambula nabo as if temumanyi Museveni bwa operatinga ekyo tekikwata ku nze nzekka nti oba kimmalamu amaanyi oba kinyiiza n'omuntu omulala ali ku ground kinyiiza n'omuntu omulala ali mu diaspora nkiddamu bwe tujja tugamba nti omuntu oyo mukyamu omuntu oyo ali ABCD akolaga ne state akola bwati ne bwati ensi nevayo nga sinze omwe ayogedde abantu bonna nga boogedde nga ne ku ground abantu boogera ate the same time tulanga modiringa n'abantu abo nga muganya obbe distancingako kiba kitulaga ekifaananyi kirala nnyo nti kitegeeza nti information abantu gye bakuŋŋaanya n'okugireeta ogitegeeza terina kyetegeeza eri ekibiina n'abakulembeze ekyo nno kikyamu lwaki omusajja ge tulwana amaze mu buyinza emyaka 4 Nyandi Yosoferi yakugamba mu statement ye nti ye bwe bakomplaininga ku muntu n'alaba ng'agenda kudamaginga sisitimu ye amugjawo ffe lwaki tetuyiga kukoppa sisitimu yeemu nti omuntu bamukomplainingako okusukka ku mulundi ogumu 2 3 4 omuntu oyo avaawo lwaki tubalemezaawo mwagala kuŋŋamba temmanyi basipaayi bakola nti sipaayi musobola omwabya n'amala n'aretreatinga n'akomawo mu version endala n'akola kyalina okukola kambuuze ekisa kye muyina ekingi mwagala kunyiiza abantu bagambe nti ne betwogera tebigenda kuvaayo ne bwe tuleeta obujulizi tewali kikyuka kiki nze mbuuza abakulembeze njagala okwogera ensonga eno nga njijjamu pulezidenti asookadde wali then ntandikire ku sekuritale jero kubanga overall ku kitebe mukulu sekuritale jero David Lwongoya mukama wange njala kutegeeza ekibiina ky'abantu ate kitambulira ku support y'abantu the moment ekibiina kinatandika okujjamu lose y'abantu nga bakivaamu olw'ebintu bitatambula bulungi tekijja tulabikira bubi abantu bangi ne wano mu vetting buli kimu balese complaint okuva bitundu ebyenjawulo eby'eggwanga nga complaint temuzifaako nobaga nti gundi mukyamu nga you don't care okitegera wantufula complaint ezimu tuzogerako no social media naye nga abantu tebafaayo natukanoga abantu bannaye tutunule ekifaananyi kinene eky'eggwanga tuleme kutunula baki abantu abeesimbyewo ekyo ne kiggwa naye nze njagala okubuuza ebintu bino bye mutateekako maaso mumanyi nti bye bikola politics ebintu bino bye mutateekako maaso mumanyi nti bye bikola ekibiina buli lwovaako omuwagizi n'atandika okwesikanga emabega kiba kitegeeza nti oba olwozinga abantu batono nnyo tuyinza okuba tulina abantu bangi nnyo kubanga nupi esinga bwagizi mu nsi yonna mu Uganda naye ng'abantu abali bafaaninga ekibiina abali baagala ekibiina abasinga obungi beesikamu nga balina ebintu beekengedde nga tebikwatagana lwaki bino teri agenda bibaga abantu batya nti ate nze bwenjogera bajja kunda bubi ate nze bwenjogera ate akawo kajja genda ate nze bwenjogera ndi ku ttiimu y'amawulire ate nze bwenjogera simanyi kyali wange nze sirina kyali wange main focus yange yakujjako Museveni nga Robert Kyagulanyi Ssentamu yali mu ntebe abasigadde saagala bamanya njagala bagamba amazima gamugategeere bwe mba temutandise kukola ku nsonga nti babatege nti kino kibi kino kikyamu tetulina gye tugenda kugenda ekyo nkibabuulira kansokemba wane ekyokulabirako oyo nvubuka
nyerekeddeko bibuba nyerekeddeko yavaayo n'awandiika ekiwandiiko ku mutimbagano nga teri amukase n'agamba nti avudde mu race n'agivaamu ekitebe n'ekibiina ne kiddamu ne kikola enteekateeka empya ng'ekigenda okuddamu okuseetinga constituency eyo tewayise wadde wiiki 2 azze ku kitebe naye bagenda musunsula bye byembagamba nti bwe tutaatandike kuyimirira ku magulu gaffe tuga nti kimala omuntu kasita akola kamberenze nga nkoze ensobi ng'edamage ng'ekibiina muyina right engamba nti owait tukyakwetaaga tukutadde genda naye omusajja agambye ekibiina akivuddemu tagenda kwesimbawo atazze agenda kwesimbawo olwo public mba mugisigira kifaananyi kye that is my question. Ndi munyiivu nnyo olw'ebintu bigenda mu maaso ng'abantu babagambye temwagala bitunulamu kugulawo nti abantu boogera kirala mwe musiga image ndala ng'abantu abasinga obungi namukimanyi nti bamwe ba parliament bonna betulina tebaliwo nti baagala kujjako Museveni baliwo nti baagala bifo kubanga baliyo ssente mu parliament ekigendera kye basi kyakujjako Museveni tovula ngamba nyo bakomere bikola emirimu gye mutefuna okufa kasinga nnyo ku ba politician akyuka ekibuuzo kyange kiri nti Nyeko Derek yagamba nti avudde mu kibiina nga n'okwesimba tagenda kwesimbawo akimye eki lwaki muwadde time omuvetinga eyo image mugenda ginyonyola muti abantu fe tulina information gye tuleko lw'ekibiina wiiki ewedde nakola program ne mbagamba mulindeeko eryo ba MP nga sente ze baazikwatadde za 226 nga balinda bulinzi kutunda DL form na kudisorganizinga kibiina ebyamugana lulinga agenda kwesimba obiteredde. That is my question. Ekyamwaliriza okugamba nti avuddemu era tagenda kwesimbawo biweddewo bivuddewo alyoke yeesimbewo byayogera alyerabidde oli nabanga akolokota ekibiina ebbanga lyonna nga mwamwakali n'awangula n'afuuka MP ali n'afuuka lebo MP mu kibiina najja nene muvuveetinga. How sure are you nti abantu bano bagenda kunganya DRS form za president? How sure are you nti abantu bano bagenda tuyima protest vote? Abekyusiza mu kitinga embazi kino njagala nkigabe public ekitegeere eri abantu abaagala ensi yabo okukyuka nga balina obulumi nenga balaba enkola ekolebwamu nga balaba emisege mingi nnyo okusinga abantu abatuufu bali mu kibiina. Amawanga agasuba mu 50 agali mu ssemateeka w'eggwanga bameka bulabye mu State House. Singa ovaayo n'otunuulira abaana bano nga bw'ojja obalaba wano bonna eno yonna State House naye nga baaluloola President Museveni. President yennyini omulaba ye President wa Uganda, Minister of Education Janet Museveni, CDF Muhoozi Kayine Rugaba, Salimu Sale Presidential Advisor, Bright Lwamirama Minister for Animal, Sebra Kanzaire Presidential Advisor, Milia Karugaba Administrator mu State House, Sabit Muzei Minister, James Katela that is on yani family member, is a family member, Joyce Mirembe Private Secretary, Sam Kuteisa ono naye waati wanagaga naye nga wa family ya waka Alan Masiko ono yebba wagundi wa mwala wa Sam Kuteisa Jimmy Muwesi is a Minister for National bona gwanga litya bali bumu Susan Muwesi that is the Presidential Advisor, John Karugire Presidential Advisor, Hope Nyakayire Administrator mu State House, Oje that is Henry Tumukunde a family member, Moses Byaruhanga family member, JC Savune Director wa Cotton imagine Gwatalimanga nako Natasha Museveni Karugire member wa waka wano Lwabogo Presidential Advisor ono yawasa waka wa mukulu Alice Kabayo Richard Kabonero Edwin Karugire ono akolanga contracts za government zonna je Benin kakati ate bava ku ekyo
bano bamaze okuwa ate nabo ne bakuba amatabi ewalala mu family era mu family yemu ati ekibuuzo kyabongereko na kano nti bw'otunula Janet we bamuwa mu education ate n'akuba amatabi mu universities zaki za Uganda kati tunuulira kyeyakola Makerere vice chancellor Alinaitwe Henry director for gender mainstream onwamita Azobia bayino mugisha Basa Evelyn bayino mugisha principal college of humanity and social science onwaita Ayekire Josephine principal college of veterinary tulina Omujuni Robert kakati bwaveeyo chairperson for appointment committee eya university Edwin Karujiri era naakube